N'okutuusa olwaleero disitulikiti y'e Buvuma y'emu ku ezo ezitawanyizibwa n'ebyenjigiriza n'obujjanjabi olw'ensonga nti ettundutundu ku yo lyetooloddwa mazzi. Okusinziira ku bakulembeze newankubadde gavumenti n'abantu ssekinnoomu bagezezzaako okutereeza embeera eno, bingi bikyagaanye naddala eby'entambula ku mazzi. Abasinga okukosebwa olw'entambula be bannakazadde b'eggwanga ababonaabona okuviira ddala mu kaseera ak'olubuto okutuuka ng'omwana atandise okugemwa. Abakyala naddala mu bakyala abazaala n'abayonsa mu ngeri y'okugema n'okuzaalisa abakyala n'okufuna eddagala erya antinento nga oluusi ebiseera eby'ekiro bodaboda emu okutuusa omulwadde oyo ku ddwaliro lya Buvuma Center 4 eyagala mitwalo 6 okugenda n'okukomawo. Abakulembeze bagamba nti embeera eno eviiriddeko abakyala bangi okusiga abaana bwabwe obulwadde bwa mukenenya anti okufuna eddagala luba lutalo. Ate bwe kisanga oba omukyala oyo awangala n'akawuka ka siriimu ogenda okulaba nga oluusi obulwadde buvudde ku maama ne bugenda ku mwana olw'okuba nti obujjanjabi butuli wala. Olw'okubanga amalwaliro gali 3 gokka gali mu disitulikiti ennamba ate nga ku mutendera ogwa wansi omujjuzo gw'abalwadde gusukka ekiviirako eddagala obutabamala bonna. N'eddagala lye batuweereza mu kaseera katono kabaka baliweerera okuba omuluka munene ate gukolera n'okugemera omuluka ogwerufu ne baneiba abasinga bungi abava ewala bakuŋŋaanira wano. Okusinziira ku Agatha Katana omuzaalisa mu ddwaliro lya Lukale Health Center 3 olw'obuzibu bw'entambula abakyala baddukira mu bamulerwa newankubadde nga bangi abajja okunywa eddagala. Tukola ku bakyala bangi mu antinento naye okutuuka okuzaala abakyala ne babeera nga batono. Bwe manga nkola ku bakyala 6 mu lunaku lumu ate mu nkomerero y'omwezi nezaalisa abakyala 50 wabeerawo question marks nyingi. Agamba ebisale by'entambula ekanaaluzaala kyokka nga abakyala bangi abaami bwabwe baabalekawo. Kati ensonga gye basinga okutunuulira ngendo naddala abo abantu ababeera eri mu bizinga ng'ebyalufu ne Yubwe bambi ng'eryato alina odipangisa emitwalo emeka 5. Kati abakulira eddwaliro lya Lukale Health Center 3 basabye gavumenti ebayambe ebafunire amaato ag'eddwaliro basobole okuyamba abakyala abali ewala okujja ng'okunywa eddagala. So singa gavumenti etuteerawo amaato agasaabaza abantu abo ne batuteerako n'abalivuga n'amafuta ne bongereza ku PHC byekola tuba tugenda kuzaalisa bulungi abakyala baffe. Ku nsonga y'okutumbula obuyonjo ku kizinga kya Buvuma ababitwala bagamba nti ensonga ya kabuyonjo nabo yabalemerera nga n'entono ze balina bagamba nga ku malwaliro n'amasomero bazira kisabe babadduukirira. Agamba bwe kiba kisoboka wabeewo bamusigansimbi abasima ttooyi mu kitundu wakiri abatuuze ze banaasasulira. Singa wabeerawo omuntu yenna alina obusobozi ng'asobola ddala abantu abali mu bizinensi ng'asobola okujja n'ateekawo ttooyi ey'okusoloozaamu ssente naba nga asobola okuba nga akola ssente ate naba nga n'abantu baffe abayambako okusobola okuba nga tebagenda mu nsiko omukweyamba. Yombaka wa Buvuma mu Parliament Robert Migadde agamba nti newankubadde ebyetaago bikyali bingi bo nga abakulembeze balwanye okukwata ku nsonga ez'enjawulo mu disitulikiti. Kyetubuuzaayo kyetusaba ku upgradinga ddwaliro lyaffe Reference Center 4 kuliza ku hospital status. Naye nga boat ambulance twagifuna tutagayinza okuba nga oluusi matono naye egituukako kiraba nga weeri boat ambulance. Olw'okuba nti embeera ku bizinga ekaluubiriza buli muntu, gavumenti erina obuvunaanyizibwa obukira okulaba ng'etebenkeza embeera y'abantu kuba bingi bye batasobola kwetuusaako olw'ensonga ez'enjawulo.